yantomera omulaba mulaba bampisa kamiyoni mujja munyambe mutwale munyarwanda banange mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanjabangako yadde n'okugulu kwonye kokka omukazi musanze mukubu omukazi kyankola omukazi anzita bambi fuluma ogende wammwe sandwa fuluma ogende wammwe Mama mutujeke mwa zedi mukukola bakubye kifa bajiko amasabla teta gwe tokosa bijanjalo komawo abana bali mukuzanya roadblocks bali mama mutujeke mwa zedi mukukola bakubye kifa bajiko amasabla teta gwe tokosa bijanjalo komawo mama. Yes sir. Stupid. Honestly, sijja biddamu buli omu yakitwala nga bw'ayagala but bibaawo. The only thing is how you come out of it. Ate ekirungi is recovering. So sina bingi byabyogerako but good. Ntomero mulaba bampisa kamiyoni mujja munyambe banange mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanjabangako yadde n'okugulu kwonye kokka omukazi musanze mukubu omukazi kyankola ebyo bibaawo like abantu ababeera bonna bibaawo things happen ekirungi how do you come up over it or how do you come out of it so those are it's just a by the way bitewo I just think waliwo abanyumirwa kulaba nga you have bad publicity because we were not biyitamu because we chose to be together so tekiri kunze nzeka even anyone in a relationship I don't think ari mu relationship we bikasera beraseka you get it sometimes onyiga ulala noseka sajja bagumira bingi amazima ga Katonda tutera owuliza stories z'abakazi olw'ensonga bye bavaayo ne boogera naye n'abasajja bagumira bingi ndabye Wizo Manizo ng'alaaja Omunyarwanda Wizo Manizo omusajja watu bataasa mu stars real bad man Wizo Manizo Muganda alaajanidde kamiliyoni ndowooza olaba kye banku ebyembi bisekera naye Omunyarwanda akubye Wizo Manizo n'agamba Wizo kamiliyoni ndowooza olaba wetwalabanga Sandra face ya Sandra Tetanga evulubanye yenda baakubiddwa ng'oyinza ogana naye bannange Wizo lwaki akuba omukyala ate oddako eno se kati ate obuzibu n'amazima gatubula tetumanyi oba ddala kituufu bakyeyagala oba tebeeyagala buli gwotunzamu kamera ganze ne Sandra Teta bannange mutugyeko omumwa Wizo Manizo mutugyeko omumwa temutwogerera mutugyeko olugambo Sandra Teta omutunzamu kamera agamba nze ne Wizo tuli fine era ate ebirala ku ground biralamu naye wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates nga gwe kyonna okuwa subscribing nga notification bell ebisigadde obituleke